ETV Uganda World XP. Thank you so much for watching. Yonaje musinzira okutulaba mwebale nnyo baganda bange. Yaman mwe mutufudde kye tuli okuva gye twatandikira paka lwalero. Thank you guys for watching. World XP is my name. Boboli mpya wano, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button obeere ng'ofuna buli kimu. Alright, tugenda mu maaso. Njagala tutunulire Kenzo okuva lwe yawukana ne Rema na Makula. Ani wa kisiraani, ani wa Mikisa, ani asinza okufuna ku mbeera eno, ani asinza okufuna mu mbeera eno, ani agudde olw'embeera eno. Omwaka guno mwezi awo ng'ogw'omwenda, Rema na Makula amawulire gasansaana ku mikutu migatta abantu nga giraganga Rema na Makula wagenda okwanjulwa omusajja yali tamanyikiddwa gwe baayita Dr. Muzasebunya, gwe twamala ne tuzuula nti akyali student, medical student e Mulago, e Makerere, era ng'ali ku intaani ye. Mawulire ago bwe gasansaana, okukyala kwaliwo mu Gw'ekkumi, abaaliyo mwaliyo era ebyaliyo abataaliyo mwabiraba. Ogw'ekkumi n'ogumu waliwo okwanjula ng'ennaku z'omwezi 14, abaaliyo mwaliyo abataaliyo mwabiraba. Kumpi TV zonna zali ziraga Dr. Muzasebunya ng'ayanjulwa. Rema na Makula omukolo gwali gw'amaanyi, gwasitula ne maama wa Buganda, maama Naabagereka Sylvia Najjinda yajja n'agoberako ng'omugenyi omukulu. Abagagga bangi baaliyo, naye si y'ensonga. Njagala tutunuulire asinza okufuna mu mbeera eno, era ani wa Mikisa, ani wa kisiraani. Bino byonna byabeerawo nga Eddie Kenzo ali mu America, teyali Uganda, yali ali mu kutambuza mirimu gye nga bwe mugimanyi. Ayimbye wana, ayimbye wali, alina okukwasaganya ensi kana kambaata, agezaako tetenkanya alabe nga akawogo kabeerawo. Mawulire ago gamuyisa bubi mu kukyala embeera eyaliwo. Sheikh Muzata nayongera okumutabula. Kati mu byonna ani yafunamu? 1. Kenzo yalajjana nnyo era yali yakadda wano, yafuna ettutumu ly'amaanyi. Abaaliwo mwenna mujjukira ku kisaawe ffe abaaliyo n'abalala mwenna abaabiraba ku TV zabiraga live. Kenzo tafunanko sapoti nga gye yafuna, ng'abantu tabasasudde, si bapange, ne bajja ku kisaawe okumwaniriza. Ng'ovudde ku ekyo yawangula award African Entertainer of the Year. Ogwo gwonna Mikisa, ate gujjirako akasente. Sapoti yo wano e Uganda yeeyongerera ddala. Bwe yakomawo n'embracinga erinnya lya Lavuniga Semyekozo era nakkiriza nti ye pulezidenti, n'akola n'akakiiko. Ba Waikibenda kwebali, ba Miki Wine kwebali, Maulana ne Raini kwebali, Madrati ne Chiko kwebali, ne baserebu abalala bangi, ba Semyekozo ne bannemye namyekozo baaliyo. Mu mbeera eyo Kenzo yagikozesa. Abamu baali balowooza agudde anaabeerawo atya nga talina linnya, nga talina Rema, biki. Embeera eyo n'agikubamu oluyimba lwa Semyekozo. Wetwogerera right now, Semyekozo is one of the trending songs on YouTube. Lumaze lwafuluma enaku z'omwezi December nga 6. Up to now luli number 1 on trending. Wano wonna Kenzo aba afuna ttutumu n'akasente. Jjukira YouTube esasula, views gye zikoma okubeera ennyingi. Okitegeera
bwovaawo Kenzo bino beyalajja na ku Facebook live eyagenda mu mitwalo 3 ng'agamba government where are you, kyawaliriza president w'eggwanga Fountain of Honor okumuyita mu State House amubuuze mutabanyi kiki. Mumanyi buli ava mu State House avayo musanyufu, buli agenda mu State House tosigala kyekimu. President ye bwakuyita temunyumya bunyumya kunywa kacyaya, walwerawo embeera gye bateekawo awo. Era Kenzo yasinkana omukulembeze w'eggwanga n'amuwaza awaadi ze ne beekubye ebifaananyi. Embeera mwagiraba, ebyaliwo mwabiraba. Era nga kigambibwa President yamuwayo akasente, newankubadde Kenzo agamba President yamusuubiza omuyambako okukola video, kugula ebyuma ebikola music, ebikola video n'ebintu ebiva mu kkuwa eryo. Ladies and gentlemen, ali ku ETV Uganda atugezaako okulaba okupimaapimamu ani asinze okufuna mu mbeera y'okwawukana ku Rema ne Kenzo. Ngenda kugamba nti Kenzo yasinze okugifunamu. First of all, yafuna abawagizi beyongera, yafunamu award African Entertainer of the Year, akubyemu oluyimba hit Semyekozo. Kyemanye sawa yonna ajja kulaunchinga, era omwaka guno nga gutandika omupya. Kyemanye Kenzo ajja kulaunchinga Semyekozo is a big tune. Okitegeera yasinkana omukulembeze w'eggwanga, President asinkana buli omu, yamusisinkana ne private arrangement. Endongo ya Kenzo etambula kati. Bwetuda okusaidi ya Rema, okuva lwe yasinkana Dr. Muza Sebunya, okuva lwe yamutukuba n'amutulaga ng'eggwanga n'amulangirira, ebyo bye bambi byongera kwonooneka. Kizibu ku kizibu, problem after problem. Ewa Kenzo party after party, ewa Rema problem after problem. Ebintu byayonooneka. Ngawo twasose mu video yaffe yasoose twakugambye nti Rema atubidde mu mabanja. Jjukira akasajja kattu ke yawasa. Sijja gamba nti Dr. Muza yawasa Rema, no. Rema ye yawasa Dr. Muza. Sagana kumuyita Dr. ye yawasa Muza Sebunya, medical student. Ye yeyanjula. Yakozesa sente ze ne yeyanjula. Byalina biggwawo, bisaanawo. Alaba ETV Uganda oyinza okuba ne different view, different perspective, different opinion. Everybody is entitled to his own opinion. Nawe osobola okutuwa eyiyo, osobola okuteekawo comment yo. Nenze ndaba Rema byasiba bikutuka. Era guno omwaka guweddeko Rema akyali ne Dr. Muza, Dokita we gwayita Dokita. Kirabika Dokita wa mutima netana qualifying kubeera medical doctor. Dokita wo w'omutima, Dr. Muza Sebunya. Gye binaggweera omwaka ogujja, gye binaggweera abaliba bakyali abalamu tuli kumawo ne tubabuulira eggwanga ne tubategeeza ekyeba kiriwo. Naye Rema mumusabire nnyo ne ono Amuzaka yafuna kiteega kimunyunyunta olunyunyunta baaba n'agenda okwegendereza. Ng'ezigula make-up nazo tezikyaliwo, n'ez'amata g'abaana. Kuba kati gwe tojja gattako kulabirira musajja kumuwa transport yamutwala, anti alina okulinya safe border agende ku intaani, abaana balina okugenda ku ssomero, olina obbaweza buli lunaku, olina okugula emmere ewaka, biki nga bw'obiraba embeera nga bw'etambula. Mu butuufu olabira ddala nti omukazi bwe yava ewa Kenzo n'afuna ekisiraani. Yali ewa Kenzo ng'endongo etambula, Rema endongo yasirikamu
yatuulamu bintu ebikyali nga bwe byali musicale, naye semyekozo afuuse semyekozo. Baali balowooza bamukakkanya, naye akasajja baakawa platform kwe kamaliddeko omwaka nga kamaanyi. Era kati e Kampala wano n'okola zino zi end of year party, era kyova olaba ne Balamu yagenda ne yeegayirira, ne Bebekulu ne yeegayirira, kuba semyekozo ya trendinga, yalina favor mu bantu. Okitegeera, abantu baali bawadde Rema favor, naye Muzaata bwe yavuma Kenzo, abantu attention ne bagijja ku Rema ne Kenzo ne bagizze ne bagamba ate omuntu omumeze ate omutuga. Okitegeera, eyo omeze omuntu ali wansi ate oluma, kiki ate kyoba onoonya? So maliriza mbagamba nti mu mbeera eno Kenzo yasinza okufunamu. Ekyatwala Rema, era Kenzo teyejjusa, ekyatwala Rema walayi kyamuleetera omukisa, kimwongeddeko ettutumu, akasente kayingira. Ate bw'omala okufuna kali akamuzeeyi akataliiko mbalirira, akanannyini ssente, ekintu kiba kiwedde. Okitegeera, ne bano Barema bakyali ku bino ebya Bebekulu byasolooza n'abawaayo ebiri n'agamba mugira mugumira awo nzije. Okitegeera, ETV Uganda, that's where we are. What XP is my name. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Njagala nnyo okutumira ku baganda bange bannyinafe abali mu biyumba naddala, abakola obwa maidi, abali e Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Ras Al Khaimah. Mwebale nnyo okulaba. Naawe mwena abakola emirimu gyonna sibasosodde. Baganda baffe abali mu Oman, Muscat, abali e Bahrain, abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, abali mu United States, abali mu Europe, Schengen countries awo wonna, abali e South Africa, abali e Canada. Thank you guys for watching. What XP is my name. Mbagala nnyo yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Omukama Katonda abakuume, abawe byonna bye musinga okwagala, ensi ebagondere, na buli kimu kye mwagala mubeere nga mukifuna. Mbagala nnyo. Until next time, What XP is my name.